Yes, Faadi TV jimbaniza kati kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Faadi TV. Updates zoma nazo ezibastambula okutoli gwanga lya Uganda. Romantic isombode. Romantic erese kipyano zibirengira byana biwala. Romantic balese customer care live ku stage. Temuna kubanga musuba. Hili abade babuze nga mugamba ne customer care tagenda kuzanyibwa ku stage. Agenda kubazanyibwa era nga Romantic bakasiza mukuluwa akasiza nti customer care bagenda kumuteeka live ku stage era bagali nyemizanyo gyo ku stage nga gonyi obuli yagala kulaba customer care ku stage ng'omunyumiro okumulaba essaawa zino nga bwazanyibwa ku TV ne ku YouTube naye ng'oyagala n'okola kino n'okumulaba live wali ku stage ng'obalabako nga bazanya bamulesi Romantic emulesi ngenda kuba nkuwa details amasa mwongere kubanga mugi supporting ndozo balingira abaana baliko endoddo baba abasinga bagamba abaana ba Romantic oba kiki abaana baliko bubina abaana bonna balina obubina nsonga nti babafukirira bagamba ati abaana ba Romantic balinga be baba ebijemusa nga bigeza kabina abaana bante kunte mulimu alina muserebende abakazi bona abawala ndozo balengera tena gwenza kuyisamu maaso ndozo balengera baziraze endodo baziraze endodo osanya kwino kozanya naye ng'ensonga zezo ensonga zezo customer care akyagenda maaso ku YouTube ateekebwayo akosaane ku Makula TV Star Times abalina Makula TV ku Star Times customer care alagibwa bagamba ati mugenda okubanga musupportinga Romantic ate mujja kubanga mwejjusa updates zomba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno bagamba ati mugenda okubanga musupportinga temujja kubanga mwejjusa bagita Faadi TV ki napija mu customer care bintu bikyagenda bulungi bikyatambula kiriya naye nga ensonga zezo temuna kubanga musubwa customer care live ko stage agenda kuba mukambwe agenda kubeera wa Tabunyo agenda kubeera wa Mutawananyi temuna kubanga mumisinga kubanga kigenda kubeera kikambwe nnyo temusubwa kigenda kubeera kya Tabunyo kigenda kubeera so massive nnyo okutwaliza mu live ku stage ndoza mugimanyi Romantic bwetandika okuzanya ku stage kiba kikambwe kiba kijjobi nnyo mbakubiza ne bagamba ati temuna kubanga musubwa temuna kubanga mumisinga bali mu nteekateeka bisinga bigenda biggwa temuna kubanga musubwa kinyiza okubagamba nkula bonita angenda kuzomwezi 28 June 29 nasatu temuna kubanga musubwa customer care theater bonita kuyingira mitwale 3 VIP 5 temuna kubanga musubwa kigenda kubeera kikambwe nnyo kigenda kubeera kya Tabunyo kigenda kubeera kya Kabinyo bale temuna kubanga musubwa naku 3 kuruno kigenda kuba kikambwe oli bategeka naku 2 mugamba ne naku 2 nga ntono naku 2 nga ntono kati bayongezaamu ennaku kati ziri 3 kati manya nti mujja kugulaba mu guggwennyalwe abasubiddwa lwali tusobola kusubwanca abasubiddwa ekya tusobola kusubwa lunaku luddako eba batereddewo ennaku nga zimala nnaku 3 mitwale 3 vya ordinary VIP 5 VIP 5 temusubwa kubanga bagenda kubazanya ekitunga kijja mu ssente zammwe ndowooza mugimanyi Romantic ebyayo ebyo tebeetaga kwogererwa nnyo kubanga ndowooza mugimanyi engeri gyezannyamu ebintu by'engeri gye bikwasaganyamu naye nga mwabe abagala ku stage okumulaba customer care live ku stage Romantic chance yagibatereddewo omukisa yagubatereddewo magamba bugambi nti temusubwa kubanga kigenda kubeera kikambwe nnyo kigenda kubeera so massive nnyo kigenda kubeera kya Tabunyo kigenda kubeera kya Mutawana nnyo okutwalizaamu bagamba nti temusubwa bakaita customer care Makula TV ne ku YouTube kabeerako ku Makula TV ne ku YouTube ne ku stage bagenda kubakola ki batandika okubanga bakola ki bakazanya live ku stage temuna kubanga musubwa kubanga kigenda kubeera kyamaanyi nnyo
kigenda kubeera kya ttabbu nnyo, kigenda kubeera kya kabi nnyo, kigenda kubeera masavu ate nga gwokya temulina kubanga musubwa. Bagita Faadi TV eki agimpereka like video eno kanyamako kubanga etambula netuuka wangi tosubscribinga onyigene kale subscribing onyigene kale ate video ino gimpereka like. Bwona gimpereka like kagiboostinga like egiboostinga nejemako kubanga etambula netuuka wangi ndozo zirengera emboko za aromatic, ndozo balengera emboosera, ndozo olengera emboosera ndozo zirengedde emboosera za Aromatic Entertainment. Mwebale nnyo mmwe ebibaliri ddala okubanga munfollowinga bakaita customer care Faadi TV Aromatic Entertainment musubwa ku stage temuna kubanga musubwa ku stage 28 23 omwezi ogwa June 3 wali ku La Bonita naku 3 3 VIP 5 ordinary 3 temuna kubanga mukisubwa kubanga kigenda kubeera kijjobi nnyo customer care live ku stage ku La Bonita ku theater La Bonita temuna kubanga musubwa 3 ne5 okuyingira. Mbeera bulungi mbagala nnyo mwena Faadi TV mbagala nnyo mweraba subscribe.